kanyambe basomese kubanda bebiso bisuse okutya kuyitiridde entalo zisuse Palaso totya Alien Skin totya Professor wabangayo govanga kubyokola no uliriza nga akusomesa gumumba tutu atayina magezi abakero okuoganira Palaso Alien Skin bana Uganda mwenna ekintu kye bayita competition kye kintu ekibezezaawe eggwanga era omuntu yenna alaba video ya Bajjo tosabiranga omulabe w'okufa omulabe wakuwa amaanyi okukola no improvinga no bawakabi ndaba akabozi akagenda simanyi Alien Skin agenda kusalisa Palaso simanyi ligogo tegenda kuba abantu oli musiru nyiza nokuwe mulakuba ndi musajja muzadde nti Palaso abadde alanze mu bishoye olunaku lyakuba Alien Skin lwe lunaku shoyo yayimongokamu era Palaso webaze nnyo Katonda eyakuwa amagezi n'okuba Alien Skin ate Alien Skin n'akusinga obwongo n'atakuddiza kuba Alien Skin abakukuddiza yandibadde akazannyo kafudde abantu bandeze ne Alien Skin ali violent ti mu lutalo lonna bw'okuba omuntu n'omuddiza wabawo kye bayita sympathy kati sympathy eri wa Alien Skin because musajja atu yawanika emikono ng'ate abantu baali bamanyi nti gaga sita nange nyina ali nyiza Alien Skin obutakuddiza naye nakizi yali nzinga leeta nti after nga akulaze nti mental akukubye nafuna public sympathy yonna nakulaga nti yeti yayagadde kulwana naawe teyakuddiza gwe n'okuba Palaso yalinga akuba omulambo era olunaku olwo enziru yatandika okukakasa Alien Skin mu mutima nti ekivubuka kirina amagezi era olunaku olwo lwe mwalwana music industry lwe yadda waggulu naye mbalaba mwena musula ku bunkenke musimanyi bagenda tusalesa show okumanya muli bawumba tutu muli basiru gwe muna Uganda alaba video ya Bajjo eno Freedom City ne lugogo temubyawula Palaso show eri ku mitwalo ebiri eya Alien Skin eri ku mutwalo gumu audience ya mitwalo ebiri yanja bali ba mama fina bagenda kulaga maanyi simanyi baguze meza 10 audience ya lugogo yafe ba Bajjo ya Freedom City yafe ba 10 ba Bajjo abantu ba wansi kati competition ebera wawe wetu okwagala n'okulabanga mugamba police tewa abantu lukusa simente mukola bisho era kyawandikiwa wanti shey nakubeera ye mu Uganda okumanya muri basiru nti tuli abadigize kumpi milioni 3 mu Kampala milioni 3 zijja ku Freedom City milioni 3 zijja erugogo mwabandi badde bebaza Katonda ne mugamba nti entertainment industry ezemu okubuminga waggulu kwaka twatulankinga abayimbi Alien Skin ye number 1 era Palaso yamuddako ye number 2 twali muyimbi mulala industry badde down and down kati gwo omuntu omugezi nge yali omuntu gwembegege nga Bajjo nze ngamba shozo nazibeera ate Uganda police temugeza temukola obusirusiru ne mustopinga show omwana Alien Skin muwe Palaso security mumala muwe na Alien Skin security mumala abantu badigize besalire wendongo gwe Palaso otira bwerere mpulya bagamba ati mutya muyomba yomba mpulire talo buli omwe agenda funa abawagizi temulina mugenda kubateeka so neza ndi badde mukaga tukola ebivulu ku Christmas wano museum etegeka DDZ etegeka Kibwatu etegeka Kavumbe etegeka abadigize bali batulemeddewo mudiro obusongo obutono ne mubufuula omuwatu omunene kambayo ke example katono nnyo okufa kwa Kafeero ne basudde kye kyasuula Sebata yalaba nga teri muntu amuteeka ku bunkeke Sebata yagamba basudde yafulumyanga teepu nga Sebata agoba mugobe manya basudde nga afulumya teepu nga Sebata alina kulinnya mu kigere okumugoba era Sebata yalaba nga tewali muntu ayiza mu competing nga basudde nga Sebata alaba sirevo za walukaga kadongo kamu naagwa buli mutakiriza competition mu kintu buli oba ngoli mutitizi wa competition kitegezo obera musira Palaso wandi badde webaza Katonda oyo mwana Alien Skin gye yava n'omusabira kubanga akuyame n'akuhype nga sheba dogiranze bubi shoyo tebadde agimanyi mubadde mukoma na buli bulango bwe MTN nayo giraba yeya bwe ya mu bulango ofunye publicity mfujo kwera kumajo government tata Katonda kuma Alien Skin afuna abantu nange efuna abantu bange muri mu ntalo bu promoter buli mu kuyomba muri mu bife yekisiru nga nabadigizite mwine mugenda kubateeka Freedom City genda kufisa abantu ne Palaso ate ne kirasi zao kana faba unye kwa watugenda wa Alien Skin mwabe kuba perfume ezebbeyi mugenda wa Palaso ne sija sagate kambya abufuzi kwa Palaso mukwano gwange Alien Skin mukwano gwange naye ne mu political psychology byawukana Freedom City tesuka abantu mitwalo ebiri cricket over mitwalo ena Uganda badigize bali bameka nine mujifule embozi
abamawulire bakera tebalina byakola mutaddewo obutalo obutategereka competition eri health eina okubaawo kuba Alien Skin agenda teeka abayimbi ba Uganda ku minzaani teri muyimbi munene agenda wa Alien Skin naye ate njagala mukimanye nti public naffe abantu ba wansi tubeera nnyo ku side y'omuntu anyigirizibwa tuwagira Alien Skin kati because mu fight gwe banyigiriza njagala go omuntu yena ina nga tunakola kya busiru njagala omanye ekintu kino nti public ebera woyo anyigiriza that's why sigati tuvuganya Museveni tumuamukyawa because atunyigiriza ate nga banyigiriza tuli bangi abanyigiriza nafu tulwanako mu ngeri ne tulaga support mu ngeri gye tukoze eki gye tuba tusobodde era palaso wandi badofu kamera ku mavivi ne webaza Katonda yaleta Alien Skin mu industry kubanga erinnya lya lyongeddeko ebitundu 7 ku 10 nawe eriyo lyongeddeko nevu wiki abamu abawumba tutu bamwe balufudde lutalo lwa ddala mu bantu ate nga abaana mulina okukola sente mukana akadde kubanga sente zeetaagizibwa ekyo kivubuka kya Alien Skin bantu bakinyoma Bible egamba Katonda akujja mu bannako nakutuza n'abalangira mwalinga mu kinyoma ne kyabalaze nti kirina common sense kubanga ne wabadda mu interview omulaba nga ali articulate omulaba nga mugezi mwagala mutekako ekya violent n'aba ba blogger bamuwoninga Alien Skin agenda kugwa go amuleta kati gosula ota kyotaleeta okenda kugwa botokyusa empisa abempisa ennungi mwaga mulina akamanyiro amanyi bina Uganda musinika agani ne mubutika agatema ku bantu futwe kyawa kyawadda bwagenda kugwa ogenda kugwa wamu wadde olimba lwa studio ku manyoko nona boli nga avuma simanyi Akira moyambala bubi simanyi Akira mokola biki mwatandika tutegeera abantu mu life yabo Bad Black ayine dembo kola kyayagala Kurusumu ayine dembo kola kyayagala Akira mayino kola kyayagala Alien Skin ayino kola kyayagala temusinikira ku babinyo bantu bemutaleeta okumanya bina Uganda bimanyira ne bimanyira n'ennyambala y'omuntu nti Bajjo ya muzinsi ba musapatu kali mujja muzinsi je mu kumanyoko kubanga muyina akamanyiro mumanyira abantu muloza mwaba babezaawo kakati bato ya personal Alien Skin ndabo tufe kwataganirawa oli ali Lugogo kilomita 10 paka ku Freedom City audience za njawulo kirasi za njawulo ne mu lufuddo olutalo mpulide baku police mutemu Alien Skin permission ate mu Uganda police ne mutawa bwana yo permission mugenda kulaba abantu kino nze nkyogedde sina kola video mujabite kamwe ebyobufuzi mujabite kamwe ennuguzamu Alien Skin bwatakola kimukolera bwakola kimukolera Alien Skin abalagala alinga Bobi Wine nti Bobi Wine bw'omutta ovaako bw'omulekawo ovaako option emu yakumuleka muleka omwana akole bishobye omwana yeyi yafune sente ne palasa akole shows yeyi yafune sente music industry tujagala erimu ebbugumu kubanga mwabawagizi abasinga muli bawumba tutu mugane muteeko obusungu obaddala ku mutima nowala na Alien Skin nowala na palasa nga tomanyi Katonda yakirese ku booming music industry ebadde yagwa competition zalingawo okuvirira ku basajja babasudde ne Kasozi basudde yawala nanga Kasozi namukuba mwaka zimba lumuli oli namukuba mu ennimiro y'okuluganga enyo omuziki ne gunyuma mwana ba Bobi Wine ne Kamilioni ne Bebe Kulu beef yabaleeta music nanyuma kati sazo tulina palasa na Alien Skin endobo kenyume abantu musalewo nete mwefumita biso kuba muli basiru this is showbiz business baina kuzanya ku emotional intelligence ya mokola sene njagala go mutwala ka video palasa abadala nzewa era palasa ino kwata milioni 2 nazo waine Alien Skin okumukolera publicity ne ate muri mu butengo muri mukutya palasa abantu kandabu yatonda togenda kubafuna ogenda kubafuna Alien Skin abantu bagenda Alien Skin agenda kumenya emiryango lwakuba nti audience ya palasa Alien Skin sente sizezimu abebiri mugenda Lugogo abomutwala ku Freedom City ate ebisere ebisinga difa abantu ba wansi tubabangi okusinga mu abagagga Next kijjako nti buli omu agenda kola amagoba buli omu agenda kola sente police ye inokola ku providing security katiraze mu police muyine ekigezo mmwe mugazanya mukwata ku bintu by'abaana omwana abakoze kisho kyakikola abewa afune na yeyi Uganda ya buli muntu ate Uganda abanyigirizibwa tuli bangi okusinga mu abanyigiriza kakati n'abanyigirizibwa bagala kulaba musobola bba wa justice bote musobola bba wa justice zefundikira ngamba ti competition ya person Alien Skin eri health ate buli omwagenda funa abantu ate buli omwayawukana mu kirasi ate palaso mugezi nnyo okweripa kwa Alien Skin kuba show yebadde enfu naye kati ojuweyinga olaba TV za government zigamba tugenda Lugogo abantu bansi bagenda tugenda Freedom City ate nga buli omwagenda kufuna abantu babalemero mujjewo omululu